Tukuletedde essomo lya Bishop East Primary School ku masomero agamu aga UPE agasangibwa mu kibuga ky'e Mukono. Limu ku livuddeyo okulaba nga lipromootinga ebitone by'abaana era ng'essomo lino likulembera Christopher Sebagala. Ebimu bye kuletedde ku mulundi guno bwe baana paleedi gye baakoze nga bakumba nga kikulaga n'amasomero ga UPE gasobola okukola ebintu bino eby'enjawulo ng'amasomero ga private bye gakola. Kati gwe omuzadde leeta omwana wo ng'osigala weesiga amasomero ga UPE. Ddala lino ya Bishop East Primary School esangibwa mu kibuga ky'e Mukono. Elia Bishop East olunaku olwaleero tujja kuba ne sports de mukowe eryo atukunga bana Mukono mwena banakyagwe mwena tugwere ku Bishop East essomero lino alisangibwa emabega w'ekisaawe emabega wa ofisi za Mukono municipality olunaku olwaleero atinayo sports de nagabye bana okwala bajja
Mbele yako ni Bwaide toka Bishop East Primary School. Wako tayari kwa ukaguzi yako sasa. Yes, so next is going to be a part matching and inspections. Commanded by Kamara Fashion.
These guys are talented. This is the time. Look at them. Hug! These guys are trained. See? The goody can't win now. Come on. In that camis. Six. Go get him. Hug! Abazadde, baana kushoto, nyuma demo, hug! 5 mukaga, 1, 2, 3, 4, 5 mukaga. 1, 2, 3, 4, 5 mukaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kabla, inap dan nyimas kamis. Kenda, bicu michangaika.
Camera. In left, that Numa Gamis. Camera. In left, that Tabia. Wonderful. Hold. Right, Numas Gamis. In left, right, everyone. How do you show? Better. Ati
musobola okubanga musiima abaana mubale nnyo mubale ddala naye ebiseera ebisinga tulinda ne luggwa tutuuka tuteekayo okusiima kwaffe kuba bajja kuba bakwata ssente ng'ate eno bwe bapafoominga sosibeta ne bamaliriza ene mujja kubasiima awulira